Tuli mu kibuga Kampala era ng'obunkenke bungi nnyo baganda bange kyenyinza okugamba nti olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 8 baganda baffe abasuubuzi baasuubiza okuteeka wansi ebikolwa olw'omusolo ogususse obungi ogubateekebwako nga nabo tebakyalina ke basobola kwekolera wabula nga bakolera gavumenti eno. Obunkenke bungi nnyo baganda bange, mikwano gyange, era nga abasuubuzi abasinga bagadde amaduuka gaabwe bagamba nedda ekimala kimala era nga bagamba tebagenda kukkirizibwa kubajjangako musolo ogutaliiyo wabula go amagye ne poliisi biiriddwa mu bungi nnyo weewaawo abantu bakyagaanye, abantu bakyalemeddeko. Tuli mu kibuga Kampala, abasuubuzi bakambwemu, ennaku zino abasuubuzi bakaaye era nga baganda bange, mikwano gyange, nyongera bajjukiza n'okubategeeza nti kino kitukakatako ffenna. Si kyabasuubuzi wekka wabula naye munnayuganda agula ekibiriiti agula ki omusolo ogususse obungi. So tubakoowoola nga tubategeeza nti twegatte ke kaseera, twegatte tulabe nga tukola ekituufu kye tulina okukola, tulabe nga tununula eggwanga lyaffe. Tukimanyi bulungi nti bingi weebiri era okusoomozebwa kungi, naye ate tulina okuyimuka ne tukola ekituufu. Abasuubuzi balemeddeko olunaku olwaleero, nyongera bajjukiza nti bagamba ekimala kimala era bakooye embeera ey'okubeera nga basasula omusolo omungi. Ate nga munnange kino kirabirwa naayonka, omusolo gususse, ye sipiika ayagala kwongolagula kizigo kweyerusa. Anti bwe bali mu byogera baganda bange, nange ebigambo si byange naye nga obunkenke bungi nnyo baganda bange, era twongera okubategeeza nti gwagenda mu kibuga Kampala jja ng'okimanyi nti obunkenke bungi nnyo nnyini ddala. Embooko eri eyo ennyo enyooka, naye nga twongera okusaba n'okwesabira ffenna Mukama atutereeze embeera ekyukemu, abantu bave mu mbeera ey'okukola nga bakola naye nga okunyigirizibwa kwe kusinga obungi. Abantu bayimuke, abantu bakole nga bakola nabo basevinga, weewaawo nga n'omusolo tuwa omusolo ogusaanidde. Ne guno omusolo ogubasolezebwa buli kaseera, omusolo ogususse obungi, bambi kimalamu abantu amaanyi. So baganda baffe abasuubuzi tuli wamu nammwe mu mbeera eno era tubasaba nti mweyongere kye tuyinza obbagamba. Obunkenke bwo bungi naye nga tulina okuyimuka Kyagulanyi Ssentamu yangatta naawe, Kyagulanyi Ssentamu yangatta naawe atammanyi. Ekyo kikulu nnyo. Nkiddemu njagala okubeebaza mwenna bannayuganda abali mu struggle eyaddala etali struggle ya kugusizaamu birala, nti ffenna nga bannayuganda abali ku social media kuno abali oppressed, abanyigirizibwa, tukkiriza nti ne bw'oba munene otya omanya nti waliwo kye bayita jeno ye president waffe Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo kye kyasinza okumpa essanyu. Mu byonna tusobola okwawukana. Osobola okuba olina mindset ye ey'enjawulo, osobola okuba olowooza ng'endowooza yo yanjawulo, osobola okuba nga toyagala kumpuliriza, osobola okuba nga wankoowa, osobola okuba nga toyagala kundabako, naye nzikiriza nti ffenna tukola byonna bye tukola mu bulumi obw'enjawulo, mu kulwanagana okw'enjawulo, naye nga tukkiriza nti Kyagulanyi Ssentamu yakuta omumuli gwaffe. Nze awo wensibira, era bw'obanga oyagala okundaba mu kintu kyonna awo ndaba. Ebisigadde tusobola tuli bantu tukola ensobi. Nabagamba mu nsi muno waliwo obugambo butono nnyo obusobola okuzza ekintu engulu. I'm sorry, forgive me, nakikoze sigenderedde, buluma naye ate buyina kye buhiiringa in the long run. So bannayuganda nze njagala okubeebaza ng'omuntu, ate kambabuulire eno struggle yaffe gye tulimu eno tewali we tugenda kubeera nti buli kimu tugenda buseeyeeya. Olaba n'eggulu lye tulwanirira okugendamu tebaseeyeeya. The gates of heaven suffers violence.
eggulu lyakulwanirira ate olwo ffe abaana b'abantu olaba n'eggulu lye tukolerera lye tutatuukangamu lye batunyumiza obunyumiza mu Bayibuli nalyo lyakukubaganiramu okutuukayo. Kakati olwo bino ebyensi tujja kufunamu obutakkaanya, tujja kuyomba, tujja kweruma, naye kasita tusigaza kiri ekintu nti tuyina komando omu bwati. Nze bw'oba oyagala okuba mukwano gwange, nze nsobola okwawukana ne famire yange, naye bwe ndaba omuntu ng'alina gy'atutwala nga gwe tugumiddeko, nga waliwo ayagala okumusongamu olugalo, njagala bayigirizaayo akantu kamu ke mulina okuyiga ku musajja gwe tulwana naye gwe bayita Museveni. Ate kano njagala okatwale mu mutima mulungi. Museveni gwe tulwana naye, abantu abamusapootinga ne bwe tukeera ku maca ne tukuba enduulu ti Museveni atta abantu, omusajja ayimirira mu kamera n'akala amaaso naba nti Museveni musajja mulungi nnyo, era Museveni talina kyakola. Omanyi lwaki? Kwe baliira ye last hope yaabwe, lyessuubi lyabwe. Museveni bw'avaawo bonna baba tebaliiwo. Njagala muyige nti mu sitwaga eno tulina okubeera ng'enkuyege. Enkuyege zezisembayo z'olina okuyitako okutuuka ku nnamunswa. Mu protectinga ennyo nnamunswa oyo, kubanga abalaba abaagala okumuggyawo bwe batandika okuluma ku kanzu ye mumanya nti tetulina gye tulaga. Any revolution without direction is dead. Abasajja bano be tulwanyisa bajja tutwalako ekintu kyaffe. Tulina okubeera n'omumuli, tulina okubeera n'omuntu agamba nti kati wano musonge. Bwe tunaabeera mu aga naaga, buli omu ayagala kuyisaawo kyayisaawo, buli omu alowooza nti ategeera nnyo, awo tuba tuvudde ku mulamwa. Era njagala okubeebaza mwenna gye muli mu different capacity, mu ntegeera yammwe ey'enjawulo nga bwe mulaba ebintu. Njagala kubeebazaako ekintu kimu, ti buli avaayo oba olulimi lwamusimatuse agamba nti nkyali wa National Unity Platform, oba yabadde akozeemu ensobi aga nti nkyali mu National Unity Platform, era nga president wange ezikiriza nti ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu sekasita oyogera ekyo ne bw'otampa birala. Kantwale n'omukisa guno okwebaza abantu abategeera amangu. Omanyi sitwaga eno abantu bali oppressed, mukikirize mugaane. People are oppressed. Abantu babadde disappointed and it is understandable. Kitegeerekeka. Ffenna twagala Museveni kuvaako as early as yesterday. Naye bwe tubanga twagala Museveni aveeko, tusooke tumanye buli omu akutte portion ki. Gwe bw'obanga portion yo gy'oyina etutwala mu maaso ntiki, bwe banga portion yo gy'oyina etuzza mabega, ne bw'oba mukwano gwange sisobola kuwagira 100%. Ne bwe mbanga jjo nabadde nkuwolereza kasita ndabanga ky'otutwalamu kyakutuzza mu nsonga ezitalina makulu, nkukakasa tojja kundabayo. Naye ensonga erimu amakulu nti bannange tuyina project ki, ti project yakukuba banyampi bano tibakola ki be balemesa enkyukakyuka, awo nkwegattako ne bw'oba oli mulabe wange. Kubanga ekisudde ebibiina biri byonna butamanya buli muntu alina kutuulawa. Bw'oba omanyi nti gwe oli fuutu soja, zanya omulimu gwa fuutu soja, period. Bw'oba omanyi nti gwe oli muntu ajja kuno n'owa abantu advice n'amagezi, ekyo ky'oba okola, period. Bw'oba omanyi nti gwe oli mwekalakaasinga gwe ky'onaasobola, concentrating awo, period. Bw'oba omanyi nti gwe oli musabi, awo oba otukwatira. Oli mukubi wansaasi, awo oba otukwatira. Naye tumanye nti ani akulembedde ekintu kino, nti ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ffenna abali wano aboogera kino njagala mukitegere, ne bw'oliba okuze ng'ofunye omanyikiddwa mu nsi yonna, unless nga mweno struggle wajja ne following yo. Naye bw'oba omanyi nti gwe nange nammwe abandaba wano
ngwe mubanga mumanyi nti twali tetwemanyi naturally nga tetwerabangako ng'omuntu atufudde kyetuli ye musajja gwe bayita his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu, because without him we are nothing. Olita kulimbanga nti without Bobi Wine mu struggle gye tulimu is somebody tewali. Gw'okujja wano okundaba, gw'okunjagala, gw'okuwuliriza ebintu byange titwafuna omuntu atuyunitinga. Kati mulwananga nnyo ne munsobize muba mukoze ng'abantu mu protecting ekyo ekyabagatta. Nkibaddiremu mulwananga nnyo ne mbanga mufunye obutakkaanya mu protecting ekyo ekyabagatta. Tewali wano muntu yali amanyi munne nti tusobola n'okwekubira obusimu nenga nti munnanga oli otya nga toli muganda wange, toli mwannyinaze, sikumanyi nnyo mu kika tebakumanyi. Ekyatugatta yali musajja oyo gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu. Tewali era temwerimbanga nammwe abalowooza nti muli bakitalo nnyo, teweerimbanga. Bw'oba oyagala okugwako kutandike otambala ng'omusajja oyo. Bw'oba oyagala okubeera n'emirembe omusajja oyo muwe ekitiibwa. Bw'oba oyagala okutambula ogende wala omusajja oyo muwe ekitiibwa. Gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu ojja kutuuka wala. Ate tojja na kuba na stress. Buli awagira Kyagulanyi okujjako nga gwe oyagadde okwewa stress. Tosobola kufuna stress mu Kyagulanyi. Tosobola kufuna stress mu National Unity Platform. Yensonga lwaki tuwalanwa. Ate njagala tubeere n'ekintu kimu nti bwe tuba tufunyeemu ensonga entonotono tugikoleko tugigonjoole and we move forward. Kubanga tetuyina budde. Gavumenti ffe tuli mu gavumenti ky'oboolaba nti buli kye tuteesa, buli kye baateeka mu manifesto ya National Unity Platform, gavumenti ya Museveni eri ku pressure okukimplementinga. Bano bonna boolaba bamawube abagenda bazuŋŋana baagala komya kukakkanya busungu obw'abantu abakooye effugabbi. Naye ebyo byonna bizze ku mulembe omwagulanyi. Njagala okwebaza abantu abalabira awala ensonga ate ne muzitematema ne muzitegeera mwe muli bakulu nnyo. Njagala mumanye nti olutalo lwe tulimu twetaaga omuzannya ateeba. Tetwetaaga nti naawe ogende mu kifo ky'otalina kubeeramu gwe sigala w'osobola okukubira endibayo. Bw'ozannya bulungi ennamba yo ogiko obeere nga gwe kafulu. Awo concentrating awo abalala bakwata awaddako. Ekintu kino kigenda kunyuma. Kigenda kunyuma. Eno struggle eyaffe si ya mundu. Struggle eyaffe si ya kugenda mu nsiko. Ochegeera. Ekintu ekyatugatta wano gwe nange okujja okundaba eri Kyagulanyi. Kati mu respecting point eyo gye bayita meeting point. Tewali muntu munene wano. Ffenna tukoze amannya, tufunye ssente, tufunye emikwano, tuzimbye amayumba wa musajja oyo gwe bayita Kyagulanyi. Even before nga tonnaba kumudisrespectinga n'abantu abakukomentinga ku page yo gy'oba okoze nabo bajja ku lulwo bajja okweyungako lwa Kyagulanyi. Ekyo temukyerabiranga. Waliwo enjogerega nti never bite a hand that feeds you. Tolumanga omukono ogukuliisa. Njagala okubeebaza bannayuganda. Ebintu ebigenda mu maaso bisobola okubeerawo. Tuli bantu tusobya. Tewali muntu malayika wano. Ate tuli b'amaanyi nnyo nga tuli wamu. Gwe ky'olina okumanya ekitugattako tugende nakyo. Bw'oba ogenda okujja ku live, njagala kwogera n'abaganda baffe mwenna abalina fronts ez'enjawulo. Bw'obanga ogenda okujja live, making sure nti ekintu ky'ogenda okutubuulira tekitwawulako, kitugatteko. Kubanga bwe kitwawulamu omusajja Museveni tumuwa obudde okubaako ebibe byayisaawo. Essaawa zino wenjogerera Paalamenti ya Uganda mu kavuvuŋŋano kano ke tubaddemu yayisizza ssente n'eziwa kampani olwedde gye mumanyi nti yagwadda nga tuli mu kavuvuŋŋano kano akatonotono.
mu kiseera kyekimu bapulaninga okuleeta mukulu Kagege Asadu apulaninga okuleeta etteeka erigaginga social media etali yiye ne mu Uganda mwetali kubanga essaawa zino social media e Uganda teriiko naye mukulu Kagege mukana akavuvuŋŋano nga tuli eno n'eno ali mu kugenda ku maledi yamatiza kubanga akimanyi bwe mutamuteekako maaso bajja kugenda bayise ekintu kyabwe nga temumanyi. So njagala tubeere bagezigezi, njagala tubeere bakujjukujju. Abasajja bano bakimanyi ti the only way to disorganize us kutusuula mu biboozibozi, naye bwe tubeera focused tuba tumonitaringa buli kye bakola. Kati njagala tubeere focused. Emirimu egy'okukola tuyina mingi nnyo. Tuyina emirimu gino wammanga. Tuyina baganda baffe betumanyi nti bakyali mu kkomera ng'eddoboozi lyaffe n'okukkiriziganya kwaffe kusobola okutuyamba ne bavaayo. Tuyina baganda baffe abaafa nga twetaaga bwenkanya. Tuyina baganda baffe abaabula nga twetaaga kufuna bwenkanya. Ekibuuzo kiri nti ku ebyo okozeeko kiriwa? Na kino njagala kibakakasa era njagala kibawooninga kijja bayambako okwavoidinga entalo. Wano bwe tuli waneno mu comment si buli akomentinga wano nti munankyukakyuka. Si buli ateekako akafaananyi ka President Kyagulanyi Ssentamu mu comment wano nti munankyukakyuka. Abasinga bava mu bibiina bye tuvuganya bye twagala okusuuza omugaati. NRM soma mweri baganda baffe abali mu opposition naye ng'amagulu gali eno gali n'eno mwebali ne bannaffe abamu abali mu ntale ezaabwe kubanga nabagamba muno mu struggle kizibu nnyo omuntu omukulu muzibu nnyo wa kutereeza kubanga ne mu nsobi gy'alaba tayagala kukkiriza nti yakoze ensobi. Era wano wensaasirira pulezidenti wange President line gwanga ne bwona alikwatamu Uganda ekyetaaga kye bayita reset kubanga abantu baffe abakulu Museveni yabafuga n'abajjamu n'endowooza etegeera. Oli akola comment n'agamba nze ndi willing okubalekera ekibiina kyammwe kasa mwogera ku muntu wange nga mumukuba. Muganda wange toyina kututegeeza nti oyagala kuleka kibiina. Essaawa zino ebibiina ebirikurutinga bingi nnyo. Lwaki togenda? Gwe teweebuuza lwaki buli muntu ayagala okufuna following alina kwogera ku Kyagulanyi. Lwaki teweebuuza nti buli muntu afuna omulimu essaawa zino agufunira ku linnya Kyagulanyi ne National Unity Platform? Kitegeeza nti mwebuzaabuza naye mumanyi amafuta we gali, mumanyi income yammwe weeri, mumanyi source of revenue weeri, mumanyi emikwano egisobola okubadduukirira mu buzibu we giri. Ako mukategedde? Nsanyusa okubalaba sinnatandika no program na tweyanza nnyo muganda waffe Masaba Media Channels. Webale kusomesa ggwanga, webale kwagala Uganda era webale kubaawo kulwa bannayuganda. Tusuubira nti bino byosomesa bannayuganda bafunamu essomo eddene ate era bitutwala mu maaso.